bya ddala alina ekintu kyakozeseza n'agamba abantu b'abantu bano abaafa bwe bajja wano otwalibadde ng'otuzza otunyogoga otubaweweeza omutima nga bazze kwe kutusanga ng'abaana baabwe bye baafiiririra bye tuliko nga tukyabirwanirira nga tugenda mu maaso okununula eggwanga. Waliwo ebintu bingi nnyo ebimu byendekayo byesagala kwogera kati. Bwe tutyo bwe tutambula pulogulaamu zino tuzikuteerayo okumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kubanga nsonga za byabufuzi ate nga ffenna bannayuganda zitukwatako. Pulogulaamu zino zikutuusibwako ani nno Haji Settuba omusomi w'edduwa yakutuusako pulogulaamu zaffe zino Hot News UG okulaba nga naawe osobola okuzifuna n'omanya eggwanga lyo Uganda bwe litambula n'otasigala mabega na kumanya n'otegeera nti ebyobufuzi ffenna bitukwatako kyenkanyi kubanga tununula ggwanga lyaffe. Haji Settuba omusomi w'edduwa mukubireko ku nnamba ye y'essimu 0703 31 39 25 mubuulire ensonga yo y'oyitamu, mubuulire okusoomoozebwa kw'olina mu bulamu bwo, mubuulire ekizibu kyonna bwe ky'owulira olemereddwa. Haji Settuba ajja kuba asobola okukikukolerako. Tuli mu nsonga za ggwanga Uganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulemberamu ekintu kino ekyokununula bannayuganda. Abasinga obungi baatuula ne bazinga emikono ne bakimulekamu nga bagamba nti kasita yakyekwata era yajja otutuusa mu nsi ensuubize. Nkujjukiza nti agali awamu ge galuma ennyama. Kyagulanyi Robert Ssentamu tasobola kuggusa missioni eno ey'okununula eggwanga Uganda ng'ali yekka nga tukimulekedde. Yeetaaga okukwatagana kwa bannayuganda bonna okwawamu n'akola ogugwe nga naffe bannayuganda tukola ogwaffe kubanga ensonga ye zaateekeddwa okukolako nsonga za buvunaanyizibwa naye ate eza wano wansi ku ground naffe tuteekwa okuzeenyigiramu ne tumanya nti ebigenda mu maaso tubiraba tulina obyogerako. Bwe tubyogerako tebagenda bikolako lwaleero naye baba baganya bikolako tukoze eki? Tulina okulwana okulaba nti abantu bano kye tubalaga bakiteeka mu nkola. Twetaaga enguudo ennungi kuba tusasula emisolo. Twetaaga amalwaliro agalimu eddagala kuba kye kituweesa emisolo. Lwaki tebikoleddwako? Lwaki enguudo si nnungi? Bwe bagala naffe tuzisimbemu ebitooke nga tetulinze Kyagulanyi Robert Ssentamu tutulagira. Abakulu bana tuzikoze ekyo ekintu ekyokusimbamu ebitooke kijja bakakasa lwatu nti abantu bakooye enguudo enfuka tuzikole. Amalwaliro agataliimu ddagala, lwaki tusindika abantu baffe malwaliro gye tumanyi tewali wadde eddagala bafiireyo? Tulina okudimandinga eddagala mu malwaliro kubanga buvunaanyizibwa bwa gavumenti otuteerayo eddagala. N'olw'ensonga eyo obuntu obumu obutonotono nti tetulina bulekera His Excellency yakola ekikye naye naffe ensonga entono tuzeekwatireko tununule eggwanga lyaffe Uganda nga tugenda mu maaso okununula eggwanga. Waliwo ebintu bingi nnyo ebimu byendekayo byesagala kwogera kati nga ndibyogera mu maaso awo oba oli awo naye kambaweeyo kano kokka. His Excellency yatambula najja wano ekkata najja nsisinkana. Nalina package ebintu bingi nnyo bye mbagamba bye nnali mutegekedde zaali ensonga 14 nakuweta. Yajjamu ensonga zaali 2 oba 3 nangamba zino z'ensonga naye ensonga emu ku yo waliwo we twali tuyise okugenda okusinkana ebitongole ebifuga ensi eno omwali okusinkana omunene asembayo wano wansi w'enjuba kati buli omu ojja kunoonya owuwo. Omunene asembayo wansi w'enjuba wano mu nsi gw'owulira nti bw'oba pulezidenti w'ensi gundi gw'obeera pulezidenti w'ensi yonna
kubanga mukama atuwadde kisa tuli connected all over the world nange nempulanga ncontribute nze naye mu byo mwalimu obuwaayiro obungi nnyo ebimu ku buwaayiro obwo banaye bankyogere ntya saagala bijjayo kati naye ate kinneetaagisa His Excellency yaŋŋamba bw'ati bwe nabimubuulira byonna ne mumugamba waliwo program bweti omuntu ono omulaba nti waliwo ekintu kino bwe tuyita wano tugenda kugguka wano naye waliwo ensonga bweti ne bweti ne bweti neeno bweti ne bweti His Excellency yaŋŋamba tetwagala kuggyawo Museveni omuntu twagala kuggyawo Museveni omuntu n'enkola ya Museveni bwe tukola kino tuba tuggyewo muntu ate nga nakyo kiyinza okugaana naye abantu baffe bagenda kusigala mu bulumi ebbanga lyonna naŋŋamba bw'ati kwolwo lwe yakootinga kooti eno era muligisanga mu maaso eyo nga mpandiisa akatabo I am not desperate for power. Mwagala vibe ejja kujja nammwe mbadde mpumudde mbadde neebase nvudde mu tulo vibe ejja kujja wulira I'm not desperate for power ne bwe mba sinze nkulembedde Uganda si kye njagala okukulembera Uganda njagala kukyusa ggwanga lyaffe buli muntu yenna awulire ku nkyukakyuka kati ebisigadde byembuusebuuse ebyo byengenze nteekamu obugundi nga mbuuka ojja bimanya ebimu ku byo twadisikasinga ku nsonga y'ekisiyaga ne mubuuza bwe baba abantu bano nga basobola nga tugira lwaki tetukkiriza ne tugenda ne tubeefuulira nga tutuuse mu ntebe lwaki tetubeefuulira nga tutuuse mu ntebe ayina ensonga ze yampa nkugambye ensonga 10 na mmeka yajjamu ensonga 3 nagamba senga twasookedde ku zino 3 twalibadde twamaze edda zino z'ensonga enkulu z'oleese kubanga yandaga eggwanga lyaffe amatigga ge lirimu nagamba bw'ati oba oliawo ne Museveni bw'ati si bwe yajja naye bwe tukwata lino ekkubo tuba tukutte ekkubo lya Museveni nti kino kyekyaleeta Museveni okufuuka kino bwe tukwata kino tuba tetuggyeewo Museveni tuba tukyusizza muntu enkola nezisigala tukole kyonna ekisoboka tuggyewo enkola za Museveni buli muntu yenna awulire ku nkyukakyuka y'eggwanga bannayuganda tusobola okukola ekintu buli muntu n'awulira ku nkyukakyuka y'eggwanga kubanga nga wali ku flashlight njogedde ekintu ne mbagamba Museveni yatta obwakabaka n'atukomezaawo kabaka ne batukomezaawo kabaka n'alabika nti waali naye ne batta obwakabaka ne bufa nti tebufunctioninga tebukola ku nsonga zaabwo tebulina busobozi busobola kukola ku kantu akatini ennyo ak'obwakabaka nti kabaka nannyini ttaka ali mu ndagaano y'olwenda custodian wa 1900 Buganda agreement abantu be balajana mbu tebalina ttaka we bakolera mirimu gyabwe bagende Nakasero Museveni abawe ettaka kitegeeza Buganda ng'obwakabaka bwafa ne tusigaza kabaka kati ne kabaka tasobola kufunctioninga nga tewali bwakabaka His Excellency yaŋŋamba tetwagala kuggyawo muntu kukyusa bukyusa muntu twagala okukyusa kiri kyatuulidde ekiri awo ekikaabya abantu baffe oba ntegeerekese kuba nva mu tulo sinaba kubeera bulungi simanyi oba ntegeera bakabaka bonna abagenze Buganda ebadde erina likodi y'okufiirwa ebadde erina ekintu ky'okufiirwa bakabaka nga bato nga tebayingira myaka 4 nga tewali wayingidde 5 almost
lwa nsonga babadde basobola okwewaayo okubeera sacrifice y'obwakabaka bwabwe. Sigamba nti kabaka waffe oba nti nno yandifudde nga yeewaddeyo okulwanirira Buganda. Naye ate oba ne bajjajjaabe baakikola okusigaza Buganda ng'eri strong naye n'agisanga. Ku flashlight mbagambye twali badde tutuula butuuzi ku drawing board kubuuza obuzibu buli luddawa tusigaze kabaka waffe nga mulamu naye nga n'obwakabaka bufunctioninga kubanga omulembe gwaffe gutuwadde ekisa. Mukama atuwadde ekisa okuvumbula ebintu ebyali byakwekebwa. Twali tusobola obibeera nabyo byonna. Kabaka waffe n'awangaala naye nga ne Buganda weeri. Kuba tekikola makulu kabaka kuwangaala nga Buganda nfu. Naye kikola nnyo amakulu kabaka okuvaawo ng'avuddewo olwa Buganda n'esigalawo nga nnamu. Obwakabaka bwafa. Kabaka n'abeerawo nga bamukozesa okweyambisa okuyisaamu ebyabwe. Nabagambye ngenda kuva ku yinjale nga ndi muzibu. Kubanga ebbanga lye mmaze mu yinjale neetegereza ebintu bingi. Era nsobola okukyukamu abantu ne mulowooza nti oba nkyuseemu si yenzooli. Obwakabaka ne kabaka bya njawulo. Newankubadde ekimu kikolera ku kinne waakyo. Museveni yastadinga Buganda n'amanya amaanyi ga Buganda. N'amanya roolo ya kabaka. Museveni ye natta Bwakabaka. N'akomyawo. Kabaka n'akomawo. Kuba Museveni yakimanya tasobola kutuula waawo kufuga nga Buganda oba kabaka tebaliiwo. Ye natta Obwakabaka n'abalekera. N'abateerawo omuntu. Naye abafuzi b'amatwale baalwana ne Buganda n'Obwakabaka ne kabaka. Bakabaka ne bawaŋŋanguka n'agamba kandeke Buganda nga nnamu. Buganda ennamu yeerwanirira ne weeba teyina kabaka. Kati tuyina Buganda eyina kabaka etasobola kwerwanirira. Tuyina Buganda eyina structures zonna. Ifomale ekulaga nti nno erina buli kimu, erina n'erukiiko. Ekintu ekyasinga okwewuunyisa Abazungu kwe kutuuka mu Buganda mu byasa biri eby'emabega nga Buganda eri well organized. Era eno point bw'otagiwandiika mu Buganda agreement obeera ogigudde nti Buganda yayina lukiiko ekulirwa Prime Minister which is Katikkiro in bracket. Bw'okyogera nti Katikkiro Prime Minister kyoteeka mu bracket. Bw'okyogera nti Prime Minister Katikkiro gw'oteeka mu bracket mu Buganda agreement mu abaana abasoma mbabuulira. Simanyi oba mu ab'omulembe guno munaabisoma. Bazadde mwe njagala mbabuuze. Abaana baabaleetera ripooti juzi nga bawummula. Bazadde bameka abaategeera ripooti z'abaana baabwe nange byonna byannema. Byannema okutegeera n'olwaleero simanyi bye baasoma. Byonna tetubitegeera byonna. Ndaba abacacyancambwa abaana bammwe baayise simanyi baayise bafunye first grade simanyi biki. Naye njagala mbabuuze wakyaliwo omwana ali ekijja bw'emya asobola okusoma n'asoma primary n'asoma secondary n'ayingira university n'asoma obusawo n'abeera dokita mukakasa. Ngafunye ezo zi first grade ze muli mu kujaganya. Waliwo kati omwana asobola okusoma obwa engineer n'abuggusa ng'avudde Buwama. Wakyaliwo omwana asobola okusoma n'akiggusa ng'avudde Mubende Mitiyana Kyenjojo. Northern Uganda mukyasobola okubeera omwana n'asoma amateeka n'agakuguka bulungi ddala ng'agasomye nga bwe baasomanga edda. Baasooka ne badisconnectinga abazadde from abaana bye basoma byonna tetukyabitegeera. Ne ripooti bw'agireeta ripooti yokka ekumala oteeka buteesi bwali tomanyi oba yayise oba teyayise. Ekyo kyo ne basooka ne batukutulako gwe wabuwi fiizi ebisigadde toddayo kulondoola. Kuba ne bw'obirondoola tobitegeera. N'omwana ne bw'ajja n'akwebuuzaako weebuzaabuza bwebuza ddeka naawe ndi bize.
wacha wewe duli afande Katongole yatuyitanga ne kisumuluzo nakwata kisumuluzo nakugamba tandika wano kati no musomero Oluganda no kolota simanyi no ngate nyukuta babo bibo lero tebikyali wabasajja baleta bikalicula musimanyi kalisira basi byonna n'abazadde tetubitegeera wakyaliwo omwana w'omunaku asobola okusoma ddala n'asoma n'amalako nga kyasomye kyekyo ne kigguka bw'oba onotta eggwanga otta education abaabwe ab'omu international school basoma birala naffe abaffe eno basoma birala wabula omuzadde sente za fees w'omwana okumutwala mu international school ne bw'obalansinga expenditure yo ne income yo omwaka guggwako nga omuzadde toziyingiza zonna ne tumanya nti z'oyingiza omwaka zonna tukkiriza tezifuluma n'obalansinga bulungi nnyo ebitabo byo tosobola kuweerera mwana mu international school abaabwe basoma birala n'abaffe babasomesa birala tukyasobola oweerera omwana n'agguka n'agenda n'asoma ekyo kye yayagala okuba nga bwe kyali edda kati His Excellency yaŋŋamba I am not desperate for power kubanga twagala tusiguukulula ekintu kino nga tukijjirayo ddala buli munnayuganda alege ku kyenji kubanga namuletera obukwakkulizo bungi namugamba kino bwe tukimaliriza kino yaŋŋamba si ate obukwakkulizo obusinga bwalina bubwe yaŋŋamba sejjusa kye nakola sejjusa kye nakola ate simenyawo kye nakola wabula ntambula nga wennina otambula we tunaggukira wonna naye nga Uganda enunuddwa yonna kubanga lino ekkubo bagenda kujjawo oli bateekewo omulala gwe bayisizaamu ebigendererwa byabwe eyo ngenzeeyo ntya essomero siryembadde guni mbadde sinnababbitukamu wabula mbyekoonyeko bwekoonye katono kakati nenkoma weena His Excellency agambye otuzzi ensuwa gye tuyina wali ku kitebe omuntu mwasobola okunnyika olwendo n'ajjamu olwendo lw'amazzi n'anywako n'avubiriza emmeeme ye nga tuli ku ekyo ekyattisa abaana baabwe nga tuli ku ekyo kyennyini ekyokununula eggwanga omuntu omutima gujja kutuula agambe yes omwana wange awummule mirembe kasita omulamwa gukyaliwo n'agamba bannabyabufuzi jjo saababuulidde ebizibu ebitaano ebikutte eggwanga lyaffe Uganda Museveni takyali kizibu kya Uganda ate ekintu ekyo mukijje ne mu bwongo Museveni takyali kizibu kya ggwanga Uganda era jjo waliwo abantu abankubidde essimu nga programu ewedde namba were ezo ensonga z'owadde kirabika n'omwoyo akubaddeko mu bizibu byaffe Museveni takyalimu kubanga waliwo obudde lwe bukya Museveni n'amanya nti obudde buzibye ku ssaawa 4 nga lwazze engulu Museveni akera ku makya nga tamanyi oba ali mu Lwakutaano oba ali mu Lwakusatu Museveni takyali kizibu kyaffe His Excellency olwaleero ayogedde n'agamba bannabyabufuzi saabalimu NRM bokka n'ewaffe eggulire eddamba liri ku NBS oba mwalirabyeko nga batubuulira nga mbuno ebbugumu ly'ebyobufuzi eririwo erya 2026 lisinze kubeera mu kitundu ky'e Masaka kubanga mu kitundu ky'e Masaka nabe agudde mu kibiina kya Nup wakati wa Kunga ate ne Mpuuga era Mpuuga ayimiriza Kunga okutuuka nga Nyanza ze n'ajja mu Masaka wabula ne Kunga egambye tetugenda kujja bwetwe era kakati ne Namayanja bamugobye naye ne Namayanja yagambye omanyi kye bayita okusindika enjovu nze ndi njovu omanyi oyinza ogiyuyayuyako nayo okugisobola obeera osobola mujjukira nga nabagamba dda ku bintu bya Namayanja n'Empuuga ne mbabuulira omusango oguli mu Mbabaali mujjukira bwe nababuulira omusango ogwa kansala oguli e Masaka mujjukira lwe nabibabuulira
mujjukira bwe nababulira omusango ogulimu Mbabaali oguli wakati w'omuwala ali kubwa kansala naye agenda gundi kansala agenda okwesimba ku Mpuuga ayagala ekifo kya Mpuuga nga Mpuuga ali mu kulwanyisa oyo mujjukira nga mbe bagamba kati Mpuuga NUP nagiweze mu Masaka yaweze okwambala ebyambalo bya Nup mu Masaka nabibagamba ndooza mu gwa 11 si bibi